nkunyonyola nti Mpuuga has not attended any wedding. Numbers has not attended any wedding. Mwanga Kivumbi is not attending any wedding. Sebamala is not attended any wedding. Semujunganda has not attended any wedding. Why is it that a section of opposition members are not attending the weddings? Why are others attending? Tunulire embaga zonna ondagemu ekifaananyi kya Semujunganda, ondagemu ekifaananyi kya Namboze, ondagemu ekifaananyi kya Mpuuga, ondage ku kifaananyi kya Muwanga Kivumbi oba Kanso Sseggona. Okuwasa nno tekwandibadde kubi. Naye time kimuwasiza ng'ogamba abantu ekonome embi. Ekonome tamafuta tegasoboka, buli kintu Museveni yakibba, buli kimu kibi, Uganda nzikiza mbi, ye tewali kirungi. Nozimbamu amayumba wano estate egayaza, ngenda leeta amaka ga Bobi Wine amapya ne mukazi we. Nkuwadde justification nti ennyumba gye balina emagere eyo ennyumba bagizimba dda, ne butoyi bwennyini woba obuyingiramu butono we buti buluumu. Kati bakola ennyumba ejja mu status yaabwe. Futu soja oli otya eyeekolera. How are you doing? Mambi mighty family, we are not meant to be enemies. Naye batufudde ba enemies nga bo we bayisaawo ebyabwe. Nga wolaba mu Uganda nti abantu baagala nnyo night life. Bw'obeera ofuga gavumenti ya Uganda ng'olina by'oyagala okutambuza, bitambuze kiro, oba masanga ga njovu, oba oyiro, oba timba, oba golodi, gwe mutambuze kiro saawa nnya, baba bali mu mabaala. Osobola otambuza ivory w'enjovu, osobola otambuza hides and skin, osobola otambuza timba, osobola otambuza golodi, emundu, byonna osobola kuba Bannayuganda babeera mu night life, tebeeyawuddeemu. Banyeko Derek Mubala bali mu kwana, eno we bakiisinga ebyana, oli mu struggle, akakofiira kakuli ku mutwe katuuya nye bakutte, batutte dreadlocks zo, gwe zooyinanga ekyobugagga Sky Soldier, kati oli mu kusiigamu nansanana, oli mu ddagala lya nsansa lyosiiga mu mutwe. Omusajja bakugoba ku comedy store, ogenze kata uyo Dubai, simanyi olwanirira abaana be bata, era Kabaka bamujjanjabe byakomawa, Kabaka bamujjanjabe byakomawa. Balese ebikaze ekiina amambuluga n'amayindo ng'osobola okkiringiza ku bwongo. Nga kitadde agayindo ku ssimu gonna geereeze yizolowooza hippopotamus. Simanyi baagala nnyo Kabaka, baakomawa, bali mu mbaga. Musimanyi bayimba buyimba Iculi, n'aba Iculi tebabuwuliranga. Bannange ng'oli futu soja, njagala okujjukiza olw'omuvubuka gwendaba, simanyi bamuyite wa Polo Musisi, atandika video gakala Bobi Wine, n'obuuza muvubuka asinika ki? Buli ssaawa kyakugamba tonnakiraba n'asooka asinika amanye ensejengezi n'otunula n'ogaa kale Katonda wa oyo nno simunenya taata we yali mwenaale. Bano abasajja abatalina abaali balowooza gavumenti yakubba bubbi ne bazaala abaana lukunkumuli ng'alowooza bajja gaggawalira mu gavumenti. Little they didn't know that government is just a period. We bagoba taata we kati balowooza vuma president kiina kye kinaayamba abamukasaati keyo n'akata ni mugezi nnyo ngezi nyuga. Ladies and gentlemen, beera ne focus ku byoyogerako. Nammwe mutandise okulaba nti mubasufutu soja amaanyi gabaggwako. Embaga tekyandibadde kintu kibi. Wano we baagala okuwuduwinkingira abantu batya babagamba tebali kalulu ka 2026. Gwe weebuuza embaga zaaki? Bawasa embaga ebintu ebi bibiri. 1. Abagenda abali mu kuwasa embaga bonna bolaba baagala believability mu bantu kuba bagenda kwesimbawo mu kalulu. Ekyokubiri,
embaga status buli wolaba omuntu nga tawasizza muntu mu youthful time nti embaga baza bakwatiddeko ab'eŋŋanda weesonze love yekugoba senga owasa omukazi gw'obadde naye emyaka 2 mu mbaga nga naye mubadde mubeera mwenna isensi ebeera emu muba munoonya kapito era ne Bobi Wine bwe yakola embaga ye meeting nga ya mitwalo 5 giyingira bagale kirumira yagirimu abantu bonna boolaba beewasa n'olaba nti CEO wa Standard Chartered Bank awasizza lawyer wa Buganda Kiwalabye Male awasizza CEO wa Standard Chartered Bank abo tebeewasa just bya love abo babeera bakonsiringa ebintu bingi one oba owezezza ba most important people abakumanyi okugenda emaka n'okuwasa embaga ebiseera ebisinga kuba kwa accumulatinga capital mu starting obulamu ng'emmotoka weggwako battery naye nga wazze ekuba n'ogamba omuntu ali ku mukolo nti njampinga emmotoka etandike embaga zino zonna ze mulaba before the struggle bwe kiba nti okuwasa meaning y'amaanyi lwaki tebawasa before the struggle oba during the struggle ye weebuuze wekuba nti okuwasa omukazi it is for you ngera tuli mu struggle lwaki tebagenda ne bakola customary marriage eyewali gestula owandiika buwandiisi ne bakuteekako empeta do you need a function mu bleeding country? Do you need a function? No. Naye bakimanyi basasula TV embaga egende mu byalo ebyalo bisanyukira nnyo embaga kati abantu bajja bagaye bannange mufumbiro jjukira mufumbiro baagaana omulondo okuva mu primary yeesimbawo bwe baamuwa ku bukulembeze yabba TV wano ku Christian University TV y'essomero yabula mu university nga bamuwaddeko obukulu TV nebula mufumbiro. This is on record. Ne bwogenda ku Christian University gye yali n'obuuza bakugamba bennyini screen gye basonda ku ssomero babe nayo yabula mulembe gw'oyo omusajja baamugaana yeesimbawo dda ku bwero si mu basoge wajjudde enfuufu n'abantu abatali exposed baagaana omuwa akalulu mufumbiro oyo baagaana dda kati kyalina okukola kukuŋŋaanya namukadde we muzimu gwe agugattegatta amagumba agwambaze gawuni agubateeke maaso nti awasizza bamufunemu believability olwo yeetegeka kwesimbawo kati abo bagamba nti ate Museveni agenda nti akalulu tekannatuuka woodwinking akulimba oyo Nyeko Derrick tewali muntu amumanyi baleeta muleete oyo imposter Nyeko Derrick imposter tewali muntu amumanyi mu Makindye baleeta muleete n'okulonda abantu balonda Mbuleera kyova olaba talina believability mu Makindye Mukongo Munyamulenge baleeta muleete kyova olaba n'okuwasa azzeeyo n'akima Munyamulenge munne tewali muntu amanyi Nyeko Derrick bw'oleetayo omuntu nga baali bamuyise Nyeko nze nali muyita Nyoko Derrick nze siwulyanko ntu bayita Nyeko mu Uganda ng'abeera Makindye n'afuga division Nyeko si mu Uganda is not a Ugandan Munyamulenge baleeta muleetera omulala ebigalubindi n'okweyerusa Munyamulenge bano abawangaalire Congo nagamba ne mu Bulaaya abaana bangi abajja ne bafuna empapula nga bava Congo naye nga babeera Uganda era baba bafuna empapula bawaayo Congo nti eri unstable ne babawa passport nga zirimu all countries except Congo ne bajja ne babeera wano bebo ba Nyeko Derrick teri muntu amumanyi baplantinga mu planting bajjewo kasozi kubanga nakunnyonnyola ekya Sudiru alina sajjala 3 ng'ate Kasozi amuyita ayita mu komiti kye baakola ne bateeka ssente mu Kazibwe Bashiri ne bateeka ne mu Nyeko Derrick kubanga Munyagwa ye yali atuula ku komiti ya Kosase ne Kasozi ne babakuba ne babajja mu kalulu jjukira kwambuleera abantu baali balonda bulonzi nga tebamanyi na muntu gwe balonda
nga balonda bulonzi ambuleera. This is how Nyeko Derrick becomes an MP. Imposter is not Ugandan. Tekisi kina Uganda. Ne wochiraba ogutwe n'okweyerusa. Era kyaleese Munyamulenge gwe kyaleese abawala abaganda mu struggle tebaliimu. Beba n'abagala okugoba Abanyarwanda mu Uganda. Okakasa oba owuzuumya gutwe nga Same yenna yaddugalira mu kkata omusana gumwokyezza. Bw'otunula ku Same ogamba ogudde oba kwani. Bw'omusanga ekiro Same oddukirawo yaddugala alinga enziiziiri. Tuli proud of being black naye waliwo ayingiramu olwa papo. Same yaddugala. Struggle. Bawasembaga ku expense z'abaana. Ng'omanyi nti gavumenti eri buluto nga we mugamba. Ate abaana oleeta baki ku street ne babakwata gwe noddayo eka nodda mu piro ne weegalanjula n'ofuna ebbeere lya mama bulamu n'onuuna ng'abaana bali luzira. Bo ne beegadanga kiro na misana. Ne beegaziyiza ku myalo gya Museveni baakolayo ne bu beach. Omuntu yenna mpuliriza njagala nkusibe emitwalo 5. Tugende ebusaabala oba osobola osusulayo. Akayumba kamu ak'ebusaabala ka $115. Babi talanga struggle. Babi alanga bizinesi. Talina walanga struggle, alanga busaabala business. Era aba NRM bagendayo ne basulayo kubanga be balina $115 per night. Kati ngero ogamba bano bakolera struggle. Embaga we bagikola yengeri gye bakuwa capital anaraningamu akalulu kakajja. Omusajja ne bamusiba mu komera talina luyimba na lumu. Yakoma dde okuyimba Nubia niri talina luyimba. Ne bw'omutegeka ku Jogies ne bw'omutegeka ku Tavani Woods nga wadde struggle ya people power abantu tebayinza kujjala ba Nubia niri. Yagenda ne bamusiba nga talina wadde omudaala gw'amandazi. Yakomawo n'akola embaga ya $689,000. Chairman Nyanzi yabeera ne mukazi w'emyaka 25. Takyanyumira na kadaali. Emba zonna zaamwereega. N'amuwasa after 25 years ku ssente za struggle. N'atwalirako n'eza NRM sipapa ze yaleeta. Era ne musigala nga mwekkirira nyambu tuli mu struggle. Nawe mutima okimanyi toli mu struggle. Gwe oli mu struggle. Sibo. Hey. Kati babbakanansa baali batuvumira ki? Dictator Maka yatuukako ne ku program. N'agamba tayinza tuula ne Iculi. Dictator Maka. Ng'awulira ndi mubi nnyo kwogera ku Bobi Wine. Ne Dictator Maka ky'ataamanya nti yasomera mu masomero ga bulijjo era yayita average nga abantu ba bulijjo. Nze Dictator Maka gwe wali owalana nafuna nnya mu P7 nya nawe wookola nsobola okukolawo nga sigenze ku training. That's why I'm exceptional. Nze nsobola okukola ku radio nenkola program yo Dictator Maka nga sigenze ku ssomero wadde training. Kino kye kitegeeza ofuna nya 4. Tewafuna nya Dictator Maka. Mukola kubanga simanyi mwagala nnyo Obuganda, simanyi mutya nyabbe mukibi. Nze siri ku ebyo. Ogwo omulimu gwokola. Programu gy'oddukanyawo ku CBS ngikola nga sigenze wadde ku training. Wakitegedde nti embagambi. Dictator Maka baakuwemudde. N'otuuka n'ogamba ebiwemula obadde owulira biwulire. Naye wabiwulidde. Wabula nga abekuwemula bakwano bo. Bemuwangaala nabo. Nga ne mu mbaga tebabayitayo. Ng'ensonga gy'owa ntuufu nnyo Dictator Maka okwebuuza obwebuuza naye ebivumo bye baakuvumye. Eyo no pain gye tuyita bulijjo. At we devoted ourselves. We shall defend our people. No matter what. Mujja vuma mukome ku Iculi. You will not extend anywhere. I'm the sacrifice. Chovola basaawe eki. Kati njagala ndi mu kukyusa memole yange. Ntandikenga ku 12 ez'okumakya. Neyawulire ddala mbakakyere. Nkulage nti Iculi maanyi.
baziza bafana bonna bali kuno bawini nwaji tebanjagala naye bakeera kuno simanyi buli alina buli muntu okeera kuno okeera wa Iculi eno TV. This is the TV. Embaga bakuduwinkinga babala kalulu kajja ne batyo kugamba nti babala kalulu kajja jjukira bakusuubiza nti Museveni tajja weza wadde emyezi 2 kati sirogani eyo yafa ebatuga bakola emikolo mukama ne kigenda ku TV nti abantu babawe believability babalonde mu kalulu akajja kubanga akama kakano abantu ku ground beyongedde otegeera nti tebangayo struggle. Oli yali tayambala ku masuuti nga yegomba babebe kulu ng'abeera mbijini eyo mu firebase bw'omutunulako be bambala designer suits. Mukazi we yali tajja mu bantu ng'abeera eyo bakagula awundi beba n'abakyala aboogera namuwulidde ayogera ne ku mukolo n'agamba nti ennaku zino bampita first lady. Fake it until you make it. Omukazi bw'akulirira mu myaka tomulimbanga ekintu mwenna mukimanyi kati omukazi atambula yeeyita first lady ne baba tebannamuyita first lady nga yeeyogerako ndi first lady n'omubuuza mukwano oli first lady waawa w'okyusiza omukazi wakuzaalamu abaana naye n'atandika okutambulira ku false lies yayimiridde mu bantu n'agamba first lady. Fake it until you make it. Tolimbanga omukazi akuliridde emyaka. Omukazi wazaalira omwana naaweza emyaka aga. Bw'osanga omuwala ne wabanga omubiri gwe muto nagamba alina omwana ayingira emyaka aga. Ky'olina osooka okutegeera nti yaluzinga virginity mu 90. Okuba n'omwana ow'emyaka aga. 90. Go ulezo tandisa sexy juzi we palauda simanyi nja kubeera n'abaana omukazi alina omwana w'emyaka 25 omanyi waba yaluzinga virginity 90s kati omufudde ti atambula agamba ndi first lady. Tolimbanga mukazi akuliridde batuukanga ekintu akyagalira ddala. Waliwo emyaka gy'otuukanga ne bw'ozuula nti bbaawo musezi osigala naye. Waliwo emyaka gy'otuuka nga bbaawo ne w'ozuula nti gubbi gukondo ng'obeera naye. Waliwo ne w'ozuula nti bbaawo wange bambi kyataasobole yeeyita kyeyite. Bw'aba talina kalina nga yeeyita kalina eke kalina. Bw'aba talina Rolls Royce nga yeeyita eke Rolls Royce. It is possible. Kubanga liyale. How do you stand in public n'ogamba ndi first lady? Nkatoli namulabye ng'ayogera. Fake it until you make it. Tolimba ng'omukazi nga toyina maanyi. Oli decoy. Era olaba bulungi politics nga bw'atambula. Olaba bulungi nga analogy wezikola ki. Nkugambye empuuga zine. You have not seen empuuga. You have not seen Segona. You have not seen Muwanga Kivumbi. You have not seen Lutamaguzi on any wedding. Kubanga wedding perception. What is the perception of a wedding to the people? Lavish wedding. Nti Uganda mbinyo. Era nzikiza gwe muolabire ekitanga n'ozimba mansion nenga bafutu sojo balaga nzikiza njerere muli ba mitima mibi. Nti gwe woyina business wolaga futu soja nti nzikiza muli nga abazungu ku kokaina. Abazungu bamalotega ti kokaina wa mugaso gye balina bataka kukwata buli muddugavu akozesa kokaina enjaga naye nga baginyo tebajagalako bantu kuba ddagala. Naina mwe munse bleedinga ensi etayina kiddako mwe muyina kalina mwe muyina mansion ngenda baleetera video nga wenkulaga ensi bleedinga n'amayumba agagiriko saagala onnyiigire ze Iculi wetyo. Yes
Bleeding country mwozimbidde mansion yali yalema. Bleeding country mwe muina studio batoba mwe. Bleeding country mwe mwambalidde amasuuti ga designer. Bleeding country abaana bamwe bafuuse nti be baana abasinga okubandisaamu. Be baana abalungi. Which was not the case 4 years ago. Ebifaananyi bw'obiddamu. Naye teri mwana wa mugagga mubi. Ekitegeeza by now you are justifying nti muli bagagga. Mu country bleeding. Ali Saudi Arabia n'alowooza nti enkyadda Uganda simanyi tuyinayo engule nga talina ngule yonna. Engule yakwambala yakola mbaga na kusala bukeeke. Ebirowoozo byammwe nga byali kumpi. Temwanditutte baana b'abandi bali mu makomera bavunda. Ne balooya mubayina awaka naye tewali gwe musindikayo. Segirinnya eddwaliro balitwala. Bambi bali mu fundraising temulinnyangayo. Naye bagambe nti maama wa Segirinnya afudde. Olyoka olaba amakanzu. Olyoka olaba okwepalawuda okutoola zisalaamu nga bakafirun. Okwambala amakanzu. Bagambe nti waliyo olumbe ewa Nadduli. Olyoka olaba amafuta ku supiidi gye banaatuukira mu kidaala. Balanga afudde. Balinga bakanibolisiti nti bali abafu. Oba oli awo nga batuuse. Basikumbiza obubuto n'obukanzu. Ajja yenna tamayina byayogerako n'atuula. Assalaamu alaikum. Ne balinda empombo z'abantu. Baali bakovvu ng'obugumba bw'abavaayo. Baali basiiwuufu nga bakola ku bu-TV. Kati beeyerusa. Obasanga ensingo ziringa nsikya. Baali banaku nga bali jjinja balima bikajjo. Taata waabwe n'abazaala nga tasobola wadde okukola ekintu kyonna abeeko n'omubeezi. Naye yamaze n'awasa amagumba ge after 20 years. Ayitawo mu gawuni enyenyo oyinza olowooza ddebe lirimu mimmonde magumba. Bawasa sikeletoni zaabwe. Myaka 2 omukazi nga takyanyumira wadde gawuni nga mukanyanzi. Ye muntu akyasinza okulabika obubi mu gawuni. Naye yamala n'ajambala. Nyanzi teyanyuma. Abonyeebonye ogutwe gwamwerega gulimu emisuwa. Naye yakozesa ku ssente za struggle n'akola wedding. Era ng'odda kuba Iculi ng'ovuma. Bazadde ku baana. Era we baba ennaku enkulu zituuse mu ggwanga. TV zitandika obbeebaza. The Mufumbiros. The Joweros. The Nyanzis. The Mufumbiro. Simanyi the Nyeko. The Nyoko. The Nyekos. Simanyi the Nubians. Ababadde bannobadde. TV ze bayite za nakyemalira. Ze bakwasa obufaananyi nga bambadde obugoye obufaanagana. Ne beepozinga awali akati mu nsi bleeding oyinza otya okuba n'obudde obweyambaza ebifaanaganya muyimirire mu kasonda babakuba olufaananyi mu luweereze TV etandika oboogerako after 5. Birthday shout-outs to the Senyonyis, shout-outs to the Mufumbiros, bogus, hypocrites, cannibalists. Muli bali abantu mmwe. Mutadde abantu mu amuziwe. Mutereeze obulamu bw'abagirlfriend bammwe abaali baabalema. Senyonyi wakola ku TV ng'osula mu nnyumba ya $5,000. Kati oteeka gavumenti ku nninga ekuwe biliyoni 4 wano ozimbye. Omukazi we yali yakonera gy'akonedde yenna kati mweru ati ebizigo mmekako. Ne muleeta n'abagwira ate ne mugamba bagoba bagwira. Oyinayo famire ya Nyeko Derrick gy'omanyi Nyoko Derrick. Simanyi Nyoko Derrick. Ayina ogutwe gwa Abakungu. Mukongo awedde emirimu. Iculi. Inze nja kubuulira na Uganda mpaka banakkiriza ati muli bayaayi. Bivubuka mmwe mwava ku mmira ne mujja ne muleeta ebyekiyaaye byammwe. Wali olabyeko Banjo Man ku mbaga yonna. Have you seen Banjo Man
ina emizigo 10 wano wembeera gya mitwalo 10 wano emizigo 10 mwebi wali olabyeko Banjoman ku mbaga yonna wali obalabyeko kale ng'oli kata ng'oli Amerika nga Sara Bakanansa munange otuvumira bwerere era otukyayira bwerere gwe wennyini naawe okimanyi nti teriyo struggle gy'oliko entuufu yampapula zo lunaku lumu otuukeko e Uganda ng'oli mu Amerika tewaliiwo struggle ndala Kabuye Boston kyayagala abantu bamanye nti yalwana nnyo agenda okutuuka okufa nga bamubala mu balwanyi kubanga obudde bwe buli bubale his time is numbered obulwadde bumulumye Amerika ate kyamuyamba kuba balina eddagala senga yafadda yafa ku mulembe gwa firo oyo naye Amerika yamuyamba balina eddagala naye senga yafadda ku mulembe gwa fire atambula atakula obulago eddiba liyuzika livaako yeeyubula alinga mmondo Uganda mu kooti nize tewali yali oba kujja Uganda ati ogenda kundoopa we wanditegedde tolambuno wana Honorable Muhammad Sereko tie Honorable Muhammad Sereko siye government gwe kati oba omuwaana nti w'amaanyi komawo akutwale mu kooti akuwolereze ojja kuddayo nga Kakwenza Kakwenza ne gyali lukira basajja nakati akyatuloota twamugamba tambula erugazi mu bikajjo yagenda bivaamu nga lirongwe yali lirongwe tulina yekaze ebikajjo muyinza otambula omugongo gwe ne gufuuka ng'ogwa lukira basajja up to now talidda wano olowooza abantu bafumbirwa baagala mu Amerika wa batya komera waliwo gwe baali bagenda osiba pyanta nalabye kati agenda fumbirwa oba mulundi gwakumeka poze ey'obufumbo sibitegeere naye n'okufumba ennyo si kirungi n'ova mugano n'ozaalawo nodda mugano n'ozaalawo nodda mwano n'ozaalazaala kirungi abaana babe ba Luganda wangi muli mutya oyo ye Iculi yes badduka balimbalimba abantu simanyi tuyimbye ne Buju Bantu n'oluyimba lwaddawa Babuju Bantu nga b'amaanyi naye n'oluyimba lwayimbye ne Buju Bantu ne lubulanga musoke ndowooza Palasa afe enseko watudde Palasa omusajja ennyimba zayimba ziteekawa omanyi bu Palasa buyina yiitye kati kaseka kale muleka gakale isiba lwaki anteekamu ngambo kankubuuze oluyimba lwa Bobi Wine ne Buju Bantu ne waluwulira Waiki Bendo oluyimba waluwulira kati yeeyongeddeko piragasi tulinvaako tewakyali muntu ayinza kunyigira mbu towagira Bobi Wine tebikyakola edda lulinga bwendosimenti bwe simanyi Bobi Wine azze ku mukolo gwa ng'osuubira abantu wa ya postinga Victor Kamenyo yafuna omuntu omu n'ekitundu Victor Kamenyo nkutumiddeko no offense Shiba teyamusaba wadde endorsement ennaku ezi mu Serena Wininwaji teyamusaba kuli keti ovu olaba ne Spice tannamusaba Spice wa Mboga ayagala nnyo Babi Spice ayagala nnyo Bobi Wine nnyo neta namusaba kalango ne Spice agenda kujjuza sigamba nti tasaanye kamusaba mukumuwa ekitiibwa asaanya amuwe ekitiibwa nange muwe ekitiibwa as a person mukata naye nkulaga loopholes mu loopholes it example mu disrespecting naye gambye endorsement ya Bobi Wine yagwa value it no longer make sense asobola ogikuwa n'otafuna wadde omuntu wano yagenda leetera kyali wange bizibu saana muga atokima endorsement yoyo omusajja nga saagaga ne endorsement yeviiddeko saa ebizibu abaana ba Bobi Wine balowooza kati saa akolagana nnyo ne Bobi Wine
bamukuba internet bamukuba indirect agendola basimanyo unya simanyo to yemba simanyo to all left right and center kwe omusajja ya damaging kaliya mugende kongo dulia lika amanyi naye kati ali kusola amanyi gesalira ddala fe tutambula yonna ne tubasanga tewakyalina muntu ayinza kuyombesa mbute mbusimanyi towagira Bobi Wine byagwamu amanyi badda mu pate bonna. Am I loud and clear? Iculi de Duraga balumbuye baddawa ninzola ba mindset nga yetondera Besigye abantu batandise okulaba ekituufu ba mindset batunyigira nga tuli basiramu bannaabwe ne batuchawa ku mitima nga ne tulina kye tubakoze naye nga struggle muli ku mind nga loza is my enemy mindset of my friend no long time tulina family close kubanga mukazi wa mindset family member wange nze yamujja mu primary ne mutwala ku embassy n'agenda Bungereza nga mwana ali mu primary bombi n'asama muntu naye politics n'atwawula tulina okwetondera Dr. Besigye n'omukazi we yamulekawo n'afuna ebitiibwa mu Amerika teyeewuubangayo Besigye tayambala ku suuti okujjako nga kikulu nnyo Besigye abeerera ddala mu true image y'abafutu soja gye kumala emyaka 2 ng'aliidinga struggle nange Besigye natuuka nenzikiriza omusajja alina poloti ekkololo Besigye alina poloti ekkololo n'amaka naye ng'asula kasangati ennyumba yagifuuyira langi ya ttaka motoka na Besigye asobola okugula mpenkoni 2 but he lived in the footsteps of the struggle naye nojja mu struggle ne suuti za Dolce & Gabbana mukazi wo n'alyoka ayambala babale abaana bo ne bagula sinika 15,000 eza $, basuubi ne badda mu ddiro bayuza $, daddy nayuza €10, daddy nayuza €2, abaana ne babanga bazanyisa sente mu struggle abaana ba Bobi Wine baba bazanya na €10, €2, $, we bayuza we basuula naye ngeyeekolera alinga asula mu ggwanika obusiwuufu obumuliko bw'omujja ku kamera abantu tebaddamu namuyiga sinti bulandi ekula omala muwulira ng'ayogera bambi n'otunula n'onakuwala n'ogamba bambi yali ategeka bivulu avumye abantu bonna tayikyalina wayinza tegeka kintu kyonna naye n'abaamuleetera tebayinza mupangisa ate ku mbaga ayimbeko oba akoleko akasente vanno munnange mu kumuyita n'okumuyita tebabayita ne bazimbya agatwe ku kamera bitishaati agalevu ne batuvuma tebaguyita tebagulikogonaizinga kati ne weebuuza Lumbuye afaaki. They have never recognized Lumbuye anywhere muno. Okujjako mukolera kamawulire baamukwata nga beetaaga social media numbers. Ever since then, Chief Mukwawa went to Turkey for reinforcement. Ever since then, he has never returned and he will never return. Chief Mukwawa went to Turkey for reinforcement. Ever since then, he has not returned. He will not return. Iculi de ringtone. Nze ringtone. Amasaa nkubuuzaako palasa ali mbuliri ya fense. Koze simu yange ndaga abalaba navi ya fense ko. Aya Viper ranking ya fense ko. Big up Viper ranking when Nwaji. The song is massive. Kill it. Hii Viper ranking muyimbi wa. Nzo manyindi wa dancehall. Katina wado wa bafana na hindi Viper ranking mumatira nyo. Ta struggles aina kaimba kaya kuwa ne sindi. Nenga timamu wa bulungi maso. Na this one. Ne wini Nwaji.
You killed it. Viper ranking winning large. Winnie wakaseka no. Winnie wayimbie. Team Winnie. Team Diana Navatans. Team Tashabi. Team Afisa. Ajati Afisa. Kalunji. Wendi hao. Baby biendiko. Afisa Kalunji. Tashabi. Diana Navatans. Obate we ulide munsonyiwa. Yes. Sonyira ddala. Please. Biri abiri mwesatu nino chusa. Obulamu bwange. I've changed it. Lumbu yalingo omulambo oguli mugwanika. Afaanana balete. Bw'oteeka olumbu yolabanga abakulaze ekifaananyi ky'abano delete gundi. Olivia Nakakande, how are you doing? Webale emirimu gy'okola mu Olivia Nakakande Foundation okuba n'omutima omulungi. Kubuuzaako mukyala Nsubuga Fifi the Queen, webale okuba n'ekisa naawe. Yes, mbuuze kwani omulala. Iculi the Duraga. Lini Love Kalungi. Muganda wange Semakulu ow'omu Amerika nga ndudde omuwuliza. Mugambe Iculi ng'akunoonya. Sara yaya Jajja nice, how are you doing? Kizito Dennis Rumbi is after asayira mutaina ajjamu asayira mu yenna. Taina nsija ali specific jafanana. Oyinza ogamba mu obagu Kongo, obagwe Kongo Brazzaville. Yes, Iculi. Simanyi Iculi. Bobi Wine watali toliwe. Bwale pako Uganda nga muvaako nze ndi kwali ku Uganda ne wobagwe. Gwe kera weteeke ku Uganda ntoyagala gifuga olabe Iculi. Attention to detail nzukusa n'ebyayita. Iculi who slapped you on that video. Buuza penge. Nzo yo mwana we mulaba mutya nagamba ina amannyo mangi mukamwa ate gonna gali kula lineage ate gonna meeru. Katonda ya mutonda exception oyo peke. Aina kala kite emitwalo egi ebiri kati asiriikiridde muna yagenda kuleeta akantu. Fact check Ashibaga Katogo obogoberera meantime big fish. Tuwerabira Jose the blogger. Lili kesi bodyguard wa kusasene lita kagwa. Same time lita kagwa. Nyonyinkeze. Ngobi Facts. Gagamero TV. Diuku. Gafabusa. Abudom Delibada. Nyonyi Sala Henza. Adija Chigozi. Blog Association at large. Ndi president nino okulaba nti ebibanja by'abantu bange mbiyisizaamu ddala. Bukenya Media. Tubonge Network. Yes. Nasifu TV. Nabs. Yes. Nino yitaona abantu bange ati akalulu kajja. Ngenda kwesimbawo kati nino okukola amagye. Nasifu n'otononda nasifu gwe. Kati nino batandika bakakatiriza. Jose the blogger n'otononda. Ama yugamani nkubuuzaako. Mwandabye nti ndi ku Twitter. So, Twitter culprit singa Agatha. Lutwe lwa mukene Agatha. Eye Canada joli olutwe lukulinga olwa mukene. Konna kaka kanyala. Oba kava mu genocide. Banna eka Agatha kaka kanyala. Onoonya ne wookagala nga muntu. Nga tolaba obugumba. Kamanyira nyini mbuku Twitter. Kati siri ku Twitter. Damo manyire. Mbusimanyi disimani ojategira. Kaina olugumba n'obutwetwe tuba omusajja bakebakako bataka Agatha. Ndiokanga amanyi ne ganzigwamu. I cannot sleep. Siso akwebaka ku Agatha. Konna kajjudde obugumba olutwe lwakavaamu oba bwe buno obwawona genocide ne kajja ne kagwa mu Uganda. Kaina kerabidde nti nakagwira kadda ku speaker w'eggwanga kamanyira. Nze nkuleke gwe ka Agatha. Ojiro olutwe olwakugwamu ku Manina. I can't. Toddanga mumanyira speaker. Noloza ajja kuleka. Kegwamu olutwe lwakagongo bala jango ntwale mu court. Anti ogamba oli wa human rights komanyoko. Nawe odawo otumanyi. Kabuye Boston ojja ddyondo ope. Ogira agaso gakwereze ng'emmeseri kamasu. Ojja ddyondo ope. Minze koti zimpita tezimpita. Incha gumiza.
oyubuka obulago otambula weetakula abantu balina okwewala kabuye Boston otambula weeyagula sikini kiki ekikusiiwa lwaki kikusiiwa ku bulago ng'ate baatugamba kisipi akuba mu bulago nkulinza ondoope kooti njibuuze omusajja oyo ajjemu essaati tulabe oba teyeetakula teyeeyubula nga musota ojja kutya tojja kujja I can assure you will not return. You cannot return. Try. Gezaako jentebe olabe. Gezaako jentebe genda ogambe Juliet Zawedde yalina tiketi ez'obwerere akuwe tiketi nange yampa ojje Uganda wano olabe mbwa gwe lw'oligenda otegeera nti eno si America. Gezaako jje kabuye Boston gezaako jje Honorable Nsereko wali ku ofiisi ye jangu olabe ekireki ne mu kooti tojja kutuuka tulyoke tukulageko ate ffe tulagako jangu n'obugumba bw'okuva mu Amerika enanye nina lwayitisi sinanye nva mu Amerika jangu ojja kutegeera nti tuli bubisiti ne Joe Biden tetusobola tujja kukola ebintu odduka oddeyo ne mu Amerika oleme kudda ate otulekewo otegeere nti ffe tufuga ekyo nkikuddiramu nze ne wenva wano ne ŋŋenda ku ofisi za NUP tewali muntu n'ogu alina kyayinza kukolawo nze abantu bandaba ne mu pate ne beeyongerayo ompita wa bulijjo ŋŋenda ku ofisi za NUP ne nzigula ne nnyingira ne nninda omuntu omu abeeko kyakolawo olyoka olabe Masaka ozannya ne Iculi kabuye Boston gezojje wojja olaba ebyo ebiisa ebyakwereganga embwe pama mu ssubi nti wano toyinaawo maanyi oli Gasiya you were nobody oli bogus toyina kyoyinza kukola Honorable Nsereko ne waba ye looya wo fata tulina ba principal judge tulina ba principal judge kati gwe weewana na Honorable Nsereko wakamulaba ffe tulina ne ba principal judge genda ondoope gosoosa okundoopa bangi bandoopye emisango gyabwe gyegiri tebajja giwulira mpaka omuntu oyo waaliva mu nsi eno n'afa n'agenda bw'ogezaako nti oyagala guuli omulamuzi yennyini yafa n'avaawo ne bagamba omulamuzi ali mu musango gwe yafa